Yes, lelo nzize kwogera ku nsonga ezikutaka ti wano mu Dubai. Nze ndi muna Uganda. Oba oliawo nsuubira abana Uganda bonna abawangalira mu Dubai teri yandi agadde kwata kubo kudda Uganda. Taliyo. Naye nza saba mwabaagala okukola content nga mukozesa embeera eno eriwo ng'omukyalo ono. Ekijja kimu naye bwaki balwana mpola mpola twagala balete ebizuka nga birina zuks. Kakati uno bozi wange agenza kungangende ku mulimu. Tebe tusaba tukera kumacha kusaba bana embeera eterere. Oba okyali awo eno message neyingirawo. Due to the current situation. Oba okyali awo no na recording ati. Okimukuba mu kifo kimu. Muyina okuba ekizuka ne kisaasaana we. Baganda bange. Gwe wolooza embeera eyo bwebeerawo n'osirika n'otajoogerako ofiirwa ki? Oyina ky'ofiirwa? Oyina ky'ofiirwa ng'embeera eyo tojoogeddeko. Tolina ky'ofiirwa n'akamu. Okitegeera? Lwaki tosirika? Lwaki buli kintu ekijja ne kibeerawo mwagala kikoleramu content? Nze ndaba tekisaana. Mukole content mu bintu ebirala naye muve mu bintu ebiri serious nga bino. Fe tutudde waka tetulina kye tukola gwe ng'ojjoyogera oti. Okukuba zukazo neetuuka wenda. Baganda bange njagala oteke mu comment section. Mulowooza ekyo yakoze kisaana. Twagala tuddeyo Uganda. Nalabye abana Uganda bagamba ne weebe kikompola kikubye waali tadda Uganda. Kitegeeza wano twagalawo. So ebintu temubifula byakuzannya. Temukuliyetinga pressure mu bantu. Fe abantu tudde waka tetukyakola. Anaye nga twagala okuddayo tukole. Okitegeera? I say to you guys mwenna abagezezaako okukolera mu buvubi, mu bugubi, naye nga mukolera mu kutya. Naye nga temusasamaza mawulire kulaga abantu nti yakino kya oba nti fe kitusanyusa. Okitegeera? Nze nga nze omu tekinsanyusa. Naye naawe teeka mu comment section mulooza kyakoze kirungi. Kigwana. Oba tumuleke yeeyagale nga bw'alina okweyagala. Account yiye. Naye ffe nga ffe kituluma kuba tutudde waka.